Ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli. Yesu omukyala amanyiddwa nga Full Figure avuddeyo n'addamu n'alumba Bobi Wine era nga ku luno avuddeyo n'amulangira. Full Figure agamba nti omwami ono emmere ye oba engule ye bagiriddemu omuceere. N'agamba nti embeera gy'abadde ayisaamu abaana bamwetoolodde embeera tebadde nnungi olw'ensonga nti abaana abalumizza enjala teri gwafaako, so abaana basazeewo basale eddiiro. Full Figure agamba bano abaana nga babawa ebiragiro nga we nakulaze vidiyo eyo, Balamu yabagambye ebiragiro nga biri kiriya. N'agamba nti mukole bulungi olw'ensonga mukole bulungi emirimu gya boosi kubanga ye yabawadde eyo emmere era musobole okubanga mweyisa bulungi muleme okubula ositegeera. N'abagamba nti mwebale kutubaaniriza ku ttiimu empanguzi eya 2020. N'agamba nti baana mmwe mugezaako okumisiriidinga bannayuganda nga mubagamba ebintu ebitali bituufu, naye yessaawa nammwe mukitegeere nti olwaleero Bobi Wine talina kyagenda bongerako ate talina kyagenda bagasa. Oyo Full Figure nga yayogera. N'agamba nti struggle yammwe gye mwogerako yo teriiyo olw'ensonga nti President alinga eyagula abantu abasinga oba alinga eyayita mu bantu abasinga okusobola okubanga bonna badda ku side ye. Gwe yonna gy'osinziira tuwe endowooza yo ku nsonga eno.